Weewaawo mukulike nnyo basasi baffe ttiimu chairman nga tugitadde bali tugenze ku mbaka omukyalo wa Buduuda ate nga minisita Mbezi ow'ensonga z'Ekalamoja Kkooti enkulu lwaleero emuyimbudde kakalu kaayo ensonga z'amabaati agaabulankanyizibwa nga gaali galina genda mu bitundu by'Ekalamoja. Omulamuzi wa kkooti enkulu ewozesa abalyake Jeni Okuwo Kajuga ayimbudde minisita Mbezi ow'ensonga za Kalamoja era omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Buduuda Agnes Nandutu ku bukadde 10 obw'obuliwo n'obukadde 5 obutali bwa buliwo kuba mweyimiridde. This case lean more towards a grant of bail than a denial of bail. For the above reasons, this court is inclined to believe that the applicant is not a flight risk, and I therefore proceed to grant the applicant bail on the following terms. 1, a cash bail of 10 million shillings by the applicant. 2, each of the sureties is to pay a non-cash bond of 50 million shillings. Nandutu amaze kwalimanda wiiki ezisoba 2 oluvannyuma lwa kkooti emu okumusomera emisango n'okumusindika mu kkooti enkulu okutandika okwewozaako. Omulamuzi akkanyiza ne Nandutu okuyitamba n'amateeka be n'abantu baleese okumweyimirira okubadde omubaka wa Budadili West Nathan Nandala Mafaabe, Geraldine Nangoli owa Elgon North ne ssentebe wa LC5 owa Buduuda Kamoti Milton Apollo Wasumbuye. I therefore overrule the objection to the sureties, and I find all the 3 sureties to be substantial. I said in the circumstances of this case and bearing in mind the value of the subject matter. Akkanyiza ku ky'obulwadde okubeera omuzadde era mutaddeko obukwakkulizo okuli okuwaayo paasipooti ye mu kkooti, ebyapa by'ettaka n'obutamala gafuluma ggwanga nga kkooti tagitegeezezzaako. The applicant's passport is to be deposited with the court. 5, the applicant is banned from travelling outside the jurisdiction of the country without the leave of court until the disposition of the case. Oludda oluwaabi lulumiriza minisita okusangibwa n'amabaati 2,000 aga geeji 28 okuva mu sitowa za ofiisi ya Ssabaminisita mu bukyamu nga gaali gabawejjere Kalamoja. Minisita wakutandika okwewozaako mu kkooti enkulu nga 25 omwezi guno. Bya Muhammad Wamala ne Wandulu Bone, Sauti TV Omunyo.